Newankubadde ng'ebiriwo byonna byolekanga ekibiina ky'NRM ekisinza ababaka abangi mu palamenti y'e12 bwe katali girya kyakusimbawo abadde minisita w'ensonga z'ebyokwerinda Jacob Oboth ku bwa sipiika wa palamenti y'e12 ye ssenkaggale w'ekibiina ki Democratic Party eyavaayo edda okulaga nga bwe yeetaaga ekifo kino Nobert Mao agamba nti tannawanika era ng'akyalina essuubi nti asobola okulya obwa sipiika buno okuyita mu kulondebwa ababaka. Tinkyalina okukkiriza tinja kufuuka sipiika wa palamenti ey'e12 kubanga bannayuganda abangi banzikiririzaamu eno palamenti y'abantu ate simaze gajja nti njagala kwemulisa njagala kubeera nakkulubba. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ki DPM Mengo mu Kampala ategeezezza nti byakoze byeyogerera okumugwanyiza entebe y'obwa sipiika omuli okulwanyisa enguzi n'ebirala era ng'alina by'alaze by'atunuulidde okussaako essira ng'alondeddwa ku bwa sipiika. Ensonga ze njagala okuteeka mu nkola ng'ekisooka kugulawo palamenti eri abannayuganda abantu bajje balabe engeri gye tuteesaamu. Njagala tutaabirize ofiisi ya budget. Njagala tumanye bizinesi ya palamenti ng'omwaka gutandika. Tuve mu by'okuyiiya. Sipiika asobola okutwala palamenti si sipiika gwe bayiiyiza naye sipiika avuddeyo nga yeeyagalidde. Mu ngeri y'emu Mao asinzidde wano n'akuba ebituli mu ngeri abadde sipiika Anita Anet Among gy'abadde atambuzaamu emirimu era ng'asanyukidde eby'okumunoonyerezaako ebigenda mu maaso. Wa palamenti ey'e12 ne mumbuuza ky'onooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukiza nti bwe nagamba nti sipiika abaddeko kati former speaker tujja mufulumya abamu olw'okuba mulina emitima eminafu muli batiitiizi nga temulaba bintu bulungi mulinga ng'abatambula ekiro nga n'omuguwa ogulaba ng'omusota. Kinajjukirwa ng'abadde sipiika wa palamenti y'e11 Anita Anet Among yamaze dda okukakasa nga bw'atagenda kuddamu kuvuganya ku bwa sipiika wa palamenti y'e12 mu kiseera ng'ebitongole bye by'okwerinda ebikulemberwamu poliisi bigenda mu maaso n'okumunoonyerezaako ku bigambibwa nti abadde yeejabaatira mu nsimbi y'omuwi w'omusolo nga bw'ayagala. Y'abadde omumyuka we Thomas Tayebwa newankubadde ng'ekisinde ki Pierre Oyu kyali mu kusooka